Siyinza kufuuka Nalwanjo ng'oli gwe bagamba lya mu basenza abajja ate ng'emmere bajja nayo mu migugu. Abange muliyo mutya nfaananyeeko ddala basajja nkweso tata mavulubanyi nga teyeesiga nassaza. Naye ate omuyala akayanira kulya n'omutike talinda olwo nno mba nina okutambuza ebintu nga bwe birina okutambula so si kutambuza mu mwanga luzingo mututumba oba oluvujjo. Bulijjo ebintu nammwe mbaagaliza bibatambulire akalaggalagga oba akalanamo ettooke ekkulu ke ligenda n'obumizi. Kati nno bagamba okuwangayira mu bigambo ensejjere egula omuddu. Kale kanve mu kugerenjula ng'eddimiri enjala. Nze Munabusiro Sava Bosa Musisi nsereganyikawo nawo Sengule 2022 omusomesa omukenkufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyi wa Lukaluwomya okwetoloola Sengendo Nabulamu. Mbabuuza muliyo mutya muwangala mutya mu Sengendo eno Nabulamu muli bulungi mweyagala awo no kizaamu amaanyi. Olunaku olwaleero nkuleetedde olugero olugamba nti abataka abaagalana be balima akambugu. Abataka abagalana be balima akambugu. Olugero olwo mulukomya mu kkubo. Kubanga abantu kye beebuuza akambugu ke kaliwa. Era bw'olukomyawo tojja kusobola kumanya amakulu gaalwo na kye baali bagenderera kutegeeza nga tolumazeeyo. Tugamba nti abataka abagalana be balima akambugu emikono giwanyisiganya nga gikuula ebyenkwawa. Bwe bati bwe baamalayo olugero olwo. Engero z'abajjajjaffe ezimu mpanvu. Kubanga ebyenkwawa buli omu abimanyi sigenda kubinyonyola kusinga awo. Oba kale oba tomanyi byenkwawa okuzo osuusiza emyaka 18 n'okudda waggulu oyinza okuba nga tobimanyi. Ebyoya ebimera mu nkwawa bibayita ebyenkwawa. Buli kyoya kiri ku mubiri gw'omuntu kirina erinnya. Kujjako nga obale tomanyi buuza ababimanyi bakubuulira oba si kyo. Noonya ekitabo kye nawandiika kiyitibwa Olulasangeye kijja kukuyamba kubanga buli kyoya ky'olina ku mubiri gwo kirina erinnya lye baakiwa oba tomanyi buuza. Otegedde omwana twamubuuza ebibuuzo muwakule ennume ku Delta TV ne tumugamba nti ku mubiri gw'omuntu tulage ebyoya yakwata ku mutwe. Kati ne tumubuuza ate enviiri ezo nviiri otegedde ezo nviiri naye ate ebyoya birala birina amakulu malala. Omuntu tabeera na byoya. Ebyoya bibeera ku nkoko oba ku kinyonyi ekirala kyonna naye ebyo byolabanga ebyoya birina amannya gaabyo nti zino nviiri atwogedde ku byenkwawa ebimera mu nkwawa n'ebitundu ebirala birina ebyabyo naye birina amannya gaabyo. Sigenda kugannyonnyola olwaleero wano wabula nze nzijeeyo kiri olw'okuba nti olugero lugamba nti abataka abaagalana be balima akambugu emikono giwanyisiganya nga gikuula ebyenkwawa. Nti omukono omukazi gwe guno guyambako okukuula bino ebyeno ate omukono omusajja gwe guno ogwa ddyo gukuyambako okukuula ebyeno. Kwe kuwanyisiganya okwo okubaawo kwe kuwanyisiganya kwe baali bategeeza abataka abagana. Olwekyo olugero lutegeeza ki? Enkolagana. Abantu nga muli ba muliraano mulina enkolagana ey'omuggundu gye mulina okutondawo si kusojjagana kucwacwalikana kudwadwalikana na kucoccana buli kadde nga temukwatagana mwenna muli mpiiga na mpiiga. Olusalosalo olwa muliraanwa awo uliyo weeri n'olulo lubagatta. Era bwe mubanga mugenda kulima edda bwe babanga bagenda okulima olusalosalo baasookanga kusisinkana muliraanwa awo oli noono mwateesanga ne mukola ki ne mukeera ne mulima olusalosalo ne mukuula akadde ako. Abataka bagaana be balima akambugu ne mulima akambugu kubanga olumbugu olwo gwe gumu ku middo Abaganda gwe baatya nga bagamba nti si mwangu kulima muzibu okulima gwetaaga abantu abasse ekimu era abakolagana okulaba nga mugulima okugulonda okugumala mu ttaka. Olumbugu oba tewegendereza teluggwa mu ttaka. Kale enkolagana eyo eba y'amaanyi nnyo baleetera okulonda olumbugu ne mulumala ne mu ttaka. Weewaavu olugero olwo ti abataka abagana be balima akambugu naye nga akambugu ke baali bategeezaako baali beekuusa ku mikono nga gikwatagana. Enkolagana y'emikono gino nga gikuula akambugu k'otegedde ke nkugambye ako ke baali bategeeza kubanga Oluganda lukusika ebigambo basobola okutegeeza kino naye nga bategeeza kirala. Kale ke kakambugu ke baali bategeeza. Naye ate bwe tudda mu bulamu obwa bulijjo amakulu ageebuziba abantu mulina okukolagana. Abantu abawamu mulina okubanga mussa kimu ng'enkuyege so si kubanga mulumagana n'okugugulananga ensonzi mu mugomo. Weewaawo banene muganda wange Moses olwaleero nga tuli wano ku Entwiga Hotel nabagamba balina ebisulo birungi oyagala ku mazzi gokya osulo nabeko ku mazzi agokyo nabeko olya ku mmere ey'Abagirimaani ey'Abachina ey'Abakoreya wano
buli kimu bwe Luwombo oyagala lwa Bafaransa oba oyagala lwa Bangereza oyagala lwa Babirigi wano Entwiga Hotel bali wano mu kino ekibuga eky'amafuta Hoima wobasanga kale otutambi luno balutaddemu ensimbi twagala mujje mubawagire sente ntono nnyo $5 $6 ng'ofuna ekisule eky'omulembe osulenga omukungu obanga ali ku mwezi kale mujje wano Entwiga Hotel mugiwagire Entwiga Hotel buli kimu kirungi nnyo balina conference hall wosobola okuteekateeka meeting z'embaga yo oba kwanjula oba graduation ate era balina n'ekifo ekigazi we bategeka emikolo wano waliwo ekifo wosobola okutegekera ebikolo kwanjula oba mbaga oba ku graduation byonna babirina wano kati jangu mu kibuga ky'amafuta obawagire kubanga nabo bawagire olulimi kale mwebale mweraba